Nzije from Mayanja aka Mr. Wagwan wabule kutulaba yona gy'osinziira okutulaba ndi wano ne Pastor Muto osonole ekyo nkwaniriza nnyo aze ne Pastor Muto Pastor ng'otunula ng'oyiira liikiridde nnyo sina kye nalayikiridde interview ogitidde sya interview sooka obuze ku batulaba abatulaba mwenamena ku Moon TV mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nsaba Mukama bampeera omukisa nga mumpuliriza bengenda okwogera byonna amina. Okay, twasima okwogerako ffenna era abantu ne banyumirwa emboozi era ndoza tolwa ku papazi waggulu awo. Yes sir. Twasemba okunyumya era bingi bye twayogerako. Yes sir. Sooka otubuulira amazaalibwa gatambudde gatya, Boxing Day. Byonna byabadde birungi nnyo, ekisa kya Mukama kyatuyambye, buli kimu kyabadde kya bbeeyi nnyo kogamba kisa kya Mukama kyokka. Yes sir. Ebyasaba byabadde bitya? Abantu bakuweerezaayo ku nnyama, nkoko, matooke. Baweereza. Era tweyagadde. Yes sir. Wafunye okubagenya awaka? Abagenyi bazze. Bazze kusaba. Abakyakiyo? Yes sir. Kwegamba bwe mwamaze okusaba n'ekyemisana ne mukiriira awo. Yes sir. Embeera yabadde etya? Embeera yabadde nnungi nnyo, mpozi gwe tonnambulira ku yo. Ebyange byabadde birungi nnyo, nange nakikwasiganyiza omanyi kakati nze ebiseera ebisinga nze Christmas ngiyitamu ne Boxing Day kale nakwe enkulu nziyitamu nga ndi mu kukola. Bimanyi mbeera mu bivulu eyo ki byonna so nzokusinga mbeeramu. Nkitegeera naye inofiisawo obudde bw'abaana. Anti mbufiisa wano musawa y'ekyemisana awo ku makya wonna nga tuvudde ku kyakya awo kati awo olweggulawo sawa 11 awo netandika okutalika. Nkitegeera kirungi naye okukola kyo kirungi si kibi. Kanisa etambula etya? Kanisa etambula bulungi lwa kisa kya Mukama. Abantu bajja okusaba? Yes bajja kusaba ne tumusinza ne tumutendereza. Yes sir. Okay. Tumaliriza guno omwaka ogwa 2022 tugenda 2023. Biki by'oyinza okugamba, biki by'olabye by'oyinza okwogera ku bibadde mu 2023 by'oyinza okugamba nti kati nga ggwe Pastor nabikwewuunyisizza? Akwate tunnagituukamu mu 2022. 2022 tebadde nnyangu. Ebadde yakulwana nnyo, ebintu bibadde bya bbeeyi, tambulidde mu bintu bya bbeeyi nnyo. Buli kimu tekibadde kirungi Christmas nga talina $5 kitundu talya ku ttooke lifaananako. Kati kogamba 2022 tebadde nnyangu nnyo olw'ensonga ezo. Ebintu bibadde bizibu ng'ebintu bya bbeeyi kyekyo. Olina emikwano mingi egy'amaanyi bakuyisizaamuko kasimu n'okuweereza ku baka bwa Christmas? Tebannaba naye bajja kumpeereza. Waliwo omukwano gwasinga alina enteekateeka gye yayiyeewo kaawo? Yayiyeewo. Yes yakuweereza ka mobile money, yatesewa boda toke na nkoko yakikoze ati? Yaweereza ka mobile money. Ka mobile money katuuse? Katuuse. Kabadde kazito? Yes sir. Pastor kakutulipa naawe. Omumaka Robert Kyagulanyi Ssentamu president wano yannyini yakuweereza ka mobile money wadde olya nga katuuse? Nadde ndi awo nga kakoona. Wawulidde otya? Nawulidde essanyu. Kyova olaba njagala okuyimirira mu kamera eno mwebaze Honorable Kyagulanyi nkwebaza ku lw'obubaka bwo bwe wampeereza. Yes sir. Wali omusabyeko kujja ajjeyo asabireko ku kyakiyo wadde musajja mukatu? Namusaba lwakuba tannafuna budde. Yes sir. Naye nga omusubira essaawa yonna okujja ku kyakiyo? Musuubira. Yes sir. Musabire wamu? Yes sir. Kyaki kati eri etya, mbeera ki gyerimu? Because nzijukira bwe mbaserabidde nalabako emabegako kaawo ng'ogamba nti weetaaga obuyambi okuba ng'oyongera okuzimba ekkanisa eggumire. Neebaza n'abantu abanyambako kuba ekkanisa twagizimba ne tugimala. Jaggwa dda? Yes sir. Ngandi pasa n'otagamba nakuŋŋamba. Ekkanisa na twagimala kisa kya Mukama. Yes sir. Mwagimaliza bulungi buli kimu kyaggwa? Buli kimu kyaggwa, Katonda yatuwa ekisa. Era neebaza nnyo abantu abaatuyamba kyensinga okulemerako ekyo. Etuuza abantu bameka?
Ekkanisa oluusi etuza abantu 6 oluusi 5 bwe watyo. Yes. Okay. Ngamba capacity yayo nga bonagamba nti kitegese kigendamu abantu bwe bati. Abantu 6. Ngejjude bulungi. Yes. Oh. Kati olinayo omusumba because abasumba abamu babaako n'abasigire. Nti kati nga bwoba toliiwo wabeerawo omusumba abeerawo. Muzeeyi wange gyali. Muzeeyi abeerawo kwasaganya emirimu. Yes. Okay, kitegeeza nti mukola mwenna okuweereza Katonda. Yes. Okay. Omulimu guno ogw'okuweereza Katonda ogusanze oti? Omulimu asinza kugamba nti gubadde mulungi ate sinza kugamba nti gubadde mubi. Gulimu ebisomozebwa bingi nnyo oluusi ebikulumba naye Katonda atumazizaako atulwaniridde ekyo kyemwebaza. Yesebo kugamba abaddewo mu buli mbeera yonna. Yesebo abaddewo buli mbeera ng'asigala yeye ng'atuyamba. Okay. Nga tuze kati ne waliwo Bobi Wine. Yesebo nalabako kaawo nga abamu bawandiise nga bagamba nti oyagala Bobi Wine akuyambe. Byali bituufu? Byali bituufu. Byali bituufu. Yesebo wali oyagala kuyambibwa mu ngeri ki? Era byali ebyo bya kuzimba kkanisa. Yesebo kati mu kuzimba ekkanisa yakudduukiriramuko? Yanzirukirira alina kye yannyamba era mwebaza. Okay. Kyamaanyi kyakabi entugamba kyakabi. Kale atulaba tukyatambula ffenna kwetuli kutulaba ndi ne Pastor Muto tugezaako kuwayawayamuko ku mboozi weewawo mukusooka nga tutandika ati yatusabidde naye tatera kulekayo ssaala nga tumaliriza era nzikiriza ajja kugituwaawo tatera kugirekayo so naye nga tukyagezaako kunywamu kwano ku mboozi mpolampola olaba nga ensonga zonna tuziggusa bulungi nnyo ne Pastor Muto nange Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ebiseera ebisinga totera n'okwogera ku maama oyogera nnyo ku taata tabukola naye emirimu. Ne mama nkola naye. Yes. Akuba taata yatera okumperekerako buli wamu. Yes. Maama ali atya ye? Naye gyali mulungi Mukama amukuuma. Emirimu agikwasaganya bulungi? Agikwasaganya. Yes. Kati tuli mu holiday okwasaganya otya because wali watubuulira wabeera mu bitabo naye ng'ate n'abantu bobaweereza ne Mukama. Kati wano mu holiday tewali nnyo bikutwala nnyo obuweereza tebukutwala nnyo ate okuva ku bitabo because okusoma kugenda kuddamu essaawa yonna. Obuweereza tebuntwala nnyo kuba ne holiday package ngiina. Yes. Muzeeyi yagigula kati awo mbeera nnyo ku holiday package. Luusi nensoma ku bitabo luusi nenzannya omupiira. Yes. Kusomoozebwa ki kw'osanze mu buweereza nga Pastor Muto because manyi nti waliwo ebintu bye tutakubuuzangako kati nga bino byenkubuuza. Kusomoozebwa ki kw'onzogamba nti kuno nkusanze mu buweereza nga mpeereza? Okusomoozebwa kungi nnyo. Ekkanisa terina bagundi bamala baweereza bamala. Like abantu abayinza okutuyambako ku ssente oluusi kibaako bye twetaaga nga tewali bayinza tuyambako. Sinakindi tubeeraawo sitaani n'asindika abantu be ne bajja ne baagala okusuula ekkanisa naye byonna byonna Mukama abituyisaamu lwa mikono gwe lwa kisa kye. Yesebo. Okay. Ate kiki wenyumiriza mu buweereza bw'oliko? Mwenyumirizaamu kubanga abantu abasinga okummanya bamanyira ku buweereza bwempeererezamu Mukama kati siyinza butabwenyumirizaamu. Yes. So ofunye okumanyisibwa eri abantu n'ofuna n'ekisa kya Katonda okuba nti wooli ekyo kyennyini. Yesebo. Okay. Kale kwe tuli nnyo tukyatambula ffenna Pastor Muto nga bwe mutegeezezza nti bwe tuli naye tugezaako kunyumya wano nawali tumaliriza omwaka. So twebaza abakyali abalamu okuba nti Mukama atukuumye tukyaliwo ate nga tusaba ayongere n'okutukuuma ate n'abo batutte ayongere okubalamuza ekisa naye nga tukyali naye tugezaako okubayawayamuko olaba embeera nga bwetambula. Pastor, wagabyeko ku bintu wafunyeko obusobozi obwo bugaba ku bintu ku nnaku enkulu okubako ne boyamba abaana batalina busobozi mu ngeri bwetyo? Ekyo kintu nkyetaaga nnyo lwakuba sinnafuna sapooti emala era nakirowooza nako naye ssente zambula njagalayo ku sapooti emala
okubikola ebyo byonna okugabira abantu. Yesebo. Okay. Kakati omuntu ayinza okubeerawo ng'atulaba nga yali agadde ogamba nti Pastor Muto ono njagala nkolagane naye tubeko nenge gye tuyambamu bato banne basumba okulaba nga nabo babeera bulungi ayinza ku waliwo namba gye tuyinza okubawa? Yesebo nina enamba eri 0700 52 11 82. Njiddemu 0700 11 52 52 11 82. Tujiddemu gumu 0700 52 11 82. Yes. Waliwo abantu tubalabyeko bangi of course n'abapasita abamba nazi foundation ez'okuyamba abaana naye nga bayita mu foundation ezo okola charity. Olinawo enteekateeka yonna yokola foundation? Zi foundation zizo njagala okuzikola naye lwakuba ssente nga wenkugambye neetaaga abantu abanansapotinga abanasobola okunnyamba okutuukiriza ezo foundation zenjagala kuba nange njagala nnyo okuyamba naye lwakuba siyina busobozi buyamba. Okay, Jessica, tuwetaga bwetaazi bantu ab'omutima omulungi abalina obusobozi abalina obusobozi okwataganira wamu naawe kyekyo musobole okuba nga muyamba kukwaba abaana abatalina busobozi. Yesebo bebo abantu benneetaaga abalina omutima omulungi abalina ku ssente abasobola okuyamba tusobole okuyamba so betunayamba nabo tubeetaaga. Babi Kyagulanyi naye mukwano gwo mukyala Robert Kyagulanyi Sentamu omukyalo naye mukwano gwo ate nga naye tumulabako nti agaba ebintu ebyenjawulo alina foundation. Lwaki tomutuukirira n'abaku engeri gyakuyambamuko nawe okuyamba abato banno naye ng'oyise mu ye? Anja mutuukirira g'emazima nja mutuukirira tulaba ekyo kukola. Waliwo n'abantu bangi era waliwo Pastor Bugembe si mukwano gwo? Pastor Bugembe Wilson Bugembe mukwano gwange naye n'omuliramu n'ogamba nti Pastor munnange ninawo ensonga eri bweti ne bweti mbadde nsaba tukwasaganyeemu. Bonna nja batuukirira mbagendemu kuba n'ekirala twagala crusade sente zikyabuze miliyoni 15 katusoke tumalirize ekyo tulyoke tulaba ebyo. Yesebo. Crusade etagisa miliyoni 15? Yesebo. Yaddi nga 28 omwezi ogujja. Ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa January. Yesebo. Egenda kubeerawo? Egenda beera Manyangwa. Yesebo. Manyangwa. Weetaaga miliyoni 15? Yesebo. Okugiyimirizaawo. Ya muzeeyi. Osaze okugenda kutema amakubo ekyokulaba nga nana ekisa kya Mukama era nze nsaba Mukama annyambe kubanga simanyi na kyakukola. Naye nga terina okubeerawo? Ng'erina okubeerawo. Bananga abaliyo nga musokwazako Pastor Muto okuyimirizawo crusade egenda kubeera Manyangwa yeetaaga miliyoni 15 beddu. So yeetaaga support yammwe musobola okumuyambako nemulaba nga mutwala omulimu gwa Mukama maaso mwe bonna abakkiriza noba toli mukkiriza oyinza ogamba nti kankikole yekanjikole kula Pastor Muto asobola okuyimirizaawo olukuŋŋaana olwo. Kyovolaba siyise eddiini yonna yenna buli ddiini njiyise okunnyamba. Yesebo. Okay, bakubeerirewo okutambuza omulimu ogwo. Kyekyo ssebo. Maama Fina singa avaayo n'agamba nti Pastor Muto njagala kukwatizaako okola omulimu gwa Mukama esente ezo osobola okukkiriza obuyambi obwo? Sibugaana era mbukkiriza kubanga ssente tuzitukuza n'omusaayi gwazo tuzijja eri ne tuzitukuza. Kyekyo ssente zitukuzibwa zitukuzibwa nezikola emirimu gya Mukama kubanga tezaakolebwa kubeera za Maama Fina zaakolebwa z'abantu bonna. Yesebo. Okay. Kale Maama Fina leeta ssente Pastor Muto akola omulimu gwa Mukama nga bw'okikola bulijjo tolaba wano nga Pastor Bugembe ssente ku konsati ye yamuwa nanga jampe lwokuba nti Pastor Bugingo n'avaayo n'amuvumiraga nti okwata ssente z'omusamize ezo ssente za sitaani watolina kuzikwata. Pastor Bugingo
waliwo abayimbi kati nga Levikson because enyimba bazimbe no zakabi si Levikson yekana abala bangi babadde nga bayizayo ni gyali olinamu tulaba wayimba akayimba ne noli omulenzi yani kapiripiti mwakola oluyimba olina enteekateeka okukolayo oluyimba nga luloweka oba nolukola ne ku bayimbi abala ba pasita banno kati nga pasita Bugembe tumulaba naye pasita naye ng'ate naye muyimbi olinako ku kirowoozo ekyo nze okuyitibwa kwange tekuli mu kuyimba okuyitibwa kwange kuli mu kuweereza Katonda yekka kati awo nze siri muyimbi olinyo mu kuweereza nate wayimba ne kapiripiti nze yansaba just kubeera mu vidiyo ye saayimbako wali bumwezi mu vidiyo nze simanyi kuyimba oyagala anti bwetukulaba mu vidiyo tuba tulowooza abamu tuba tulowooza nti oyimbi oyagala ensegambe mumwe nayimba ng'ekikere otuva ku stage bakuba obucupa nti ng'oyimba ng'ekikere vaayo kasigale mukama kyeyandagira ntuke ku stage abantu bampulirize sikuŋŋamba nti ng'oyimba ng'ekikere bugegera bugegezi mu buweereza bwo olinamu birubirwa ki mu maaso weerabawa mu maaso mu buweereza bwo ng'oweereza Katonda birubirwa ki byagala okutuukako because buli muntu aba n'ekirooto ebirooto ebisinga byenjagala okutuukako njagala ntuka ekiseera nga nyamba abantu nga buli kanaku nina abantu bendiisa kyekyo kyensinga okwetaaga nti oyagala okulaba nga abantu bali bulungi tekiri kitwayogeddeko ekya foundation kitwayogeddeko nti okubeera ng'oyamba abantu oba okubuyambi obw'enjawulo byebimu ku byagala okutuukako mu buweereza bwo byebyo byebimu ku ebyo byenjagala okutuukako ssebo byenjagala mu buweereza bwange kuba nze ndi muntu nnyo ayagala nnyo okuyamba nelwakuba engeri gye sitanaba kufuna ssente kyova olaba nga si naba kutuuka kiseera kuba nti nyamba naye nga mpise buli muntu ajje tuyamba abantu abo abatalina kye balina abayimbi gye muli eyo nga ssente zibatta zibaluma musasanya nsasanye sente zewandiguzeemu omwenge zireete tuyambe abalala kyekyo kakati omuntu yalagadde okuleeta sente ezo okuyambako ku crusade n'okubaako n'engeri gye muyambamu abantu abalala babato banno abana obwetaavu ona wali mbadde saba otuddiremu ku nnamba bayinza okuyita enamba eri 0700 52 1182 0700 52 1182 kyekyo nayisamuko ku muzeeyi awo akasimu nga mukubuuza naŋŋamba pasita alina enteekateeka yagenze mukono eyo wabeti namboze bakireke waliwo enteekateeka yagenze kumukyalirako wagenda nagenda nali ngenze mukyalirako kuba twebaza mukama eyamuwonya yali mu ddwaliro nga mulwadde naye yawona wamusanga otya namusanga ali bulungi wamutwalirayo tuli wamutwalirayo oba wajasi wagenda kumusabirako yeyampa ali yakuwa ate gwomugenyi yagenda okukyala ate gobaawo gubavayo nettu waliwo ne lwenagendayo ng'ali mu ddwaliro ate yeyampa ng'ate ali bubi nnyo okusingako awo naye pasita ng'olina omukisa gw'amaanyi ate omulwadde ye naakuwa yesebo naye nga yakwaniriza bulungi nnyo yanyaniriza bulungi nnyo mukwano gwange nnyo yesebo n'omusabira essaala yesebo kale katumusabire honorable Namboza aterere bulungi kuba kyemanyi essaala ya pasita Muto kasita asaba bwati buli kimu kiggwanga gye tuvudde gy'ovudde abantu bamanyiiyo nebyezookola babiraba ate nebyokyakola era bingi nnyo kyekyo abantu oyinza kuba bubaka ki mu kiseera kino kuba tukyali mu nnaku nkulu twetegekera okumalako omwaka bubaka ki bwoyinza okubawa abatulaba abantu obubaka bwenyinza okubawa temusanyukira mwaka gujja musanyukire omwaka gwemukubya amabega oyinza okugusanyukira nga mwogenda okugendera so mbasaba gwemwongere okusaba Katonda bakuume tosanyuka lwa mwaka mupya gwoyingiddemu sanyukira nnyo ogw'emabega gwoyiseemu n'ebirungi by'ogufuniddemu kyekyo kubanga
oyinza okukikola ate nga gw'omwaka gw'ogenda okugenderamu. Ate tweyongere kusaba busabi tusabe Mukama atuwe omwaka omulungi. Yesu kale ndabika nga asinza kusukawuka awo. Prosper Magic abaddeko ku kamera awo nga tukwasiganya ensonga zonna. Nange mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr.